welcome to yet another edition of Share with Ira KB. Over the Kwampe, we are just a Kwampe to Brava. So, I think I'm Brava Jigara. I was some Kamakana Benavia Sam. One of the Rumida, near the Mad Atela Sola. Trust me, Muchala, tell you Jambula Move, Natachimani. I will take a but sometimes I sound Blamu or 2 bases. I will please a Kokuliwa. When Kanachi, now we still may run that one too. I tell that to Nimbo choino kana kasola wange chikuyitiddeko nga tosobola kikyusa mu maaso ge alimanyi yakumanya tunagenda mu lubuto lwa maamawo kitegeeza buli kyonna kyoyitamu yesita ku script ensaawa ezi olunaku bwe luti ojja kufuna bwekito ekizibu naye ate asobola kikuyisaamu yes honestani gyaleeta naye ati ne katonda alina byateekawo otugezesa alawo okukkiriza kwe kuli kutya alabe ddala singa ofuna obuzibu omujjukira remember we serve a jealousy God. Kayagala musako omuntu mulala yenna. Buli omugattako omuntu omulala yenna yeekyanga. So sometimes alireeta alabe ye gw'osinga okufaako olinayo omuntu omulala gweweesiga. Katonda bw'ali. So ky'oyitamu olunaku olwaleero toggwamu maanyi. Just hang in there awulira era ajja kujja otomusuubulira ate waatuukira. Ruth Kadibala Bwanika nga bulijjo era ng'azamu okujjukiza bwali USA, London, Canada. Where's the center Uganda? Abantu bo bayite munaku enkulu nga basanyufu nabayo naye omuntu era gwali agadde okusurprisinga n'akasente lemify ajja kuyamba okubanga tusasente bulungi ddala ate okozesa erinnya lyange Kalibala azinke ALA abasinga mukola double H weta double B oba okusendekera ku bwereere lemify bajja kuba batuusa sente bulungi wona wozaagadde USA, Canada, UK, Uganda ziba zituuka bulungi ddala zibanakaba lemify kukulebera ennungi abantu bonna basanyufu. So today with me nakatiddwa kuwaita Daddy Shalom ono namufuna ku TikTok yanneewuunyisa engeri gy'atambuzaamu obulamu bw'omulaba si muntu mukulu nnyo ya muntu mukulu because kati alina omwana naye si muntu mukulu gw'osuubira nti omusajja atuludde nnyo. He is a young man, young gentleman naye ng'alina omwana atavubuse nga mulabirira amukuzizza single-handed. So I'm questioning myself. Akikola atya okuba ng'ayiseemu olaffe abakyala ffe tulemererwa ate ng'omwana agira mu lubuto emyaka emyezi kyonna naye ng'omusajja ate omuvubuka nga n'omubiri gukyamuwaga akikola atya. So olunaku olwali tugenda kuba tunyumyamuko naye n'omwana endi naye byonna tugenda kuba tubitegeera. So join me ate naye tukwanirize. How are you? They money got the shalom. When I never got to fly. Chewande Gerard. Oh, wait, like, but the grandma. Wait, your mom. Ha, she's it up at the nose. There's not to jump at the camera. Okay. Oh, we know. Hello. Hey, How are you? I'm fine. How are you? Why? Nansove Sharon. Ani? Nansove Sharon. Na? Nansove Sharon. Nansove. Linnya lya kika. What? Ya mamba. Omubala bwe mugumanyi. Gugamba gutya? Manja. No. Ogumanyi gugamba gutya? Amazinga. Mamba si. Kituufu ogumanyi gw'omubulamu Shalom. Ojja kuyiga mpola mpola. Shalom yatuulira engeri gy'okuzizaamu omwana ono. Basically saagala kwogera bingi nnyo kibi background and stuff. Naye engeri gy'ozalamu omwana bw'omuba tuna ndaba ng'oli yadda gugwo. Era abasinga oba tomugambye tasobola kikkiriza. Ne oba okimunnyonnyodde agamba. Omwana n'omuzala w'engalo. Ekyemyaka sijja kukyogera okutaasa abato abali. Okay, yeah. Naye nga kyemmanyi nti nali muto nnyo. Oli osoma? Nali nsoma n'eyo experience eby'obuto sinza gikugamba. Naye okufuna okutandika okubeera naye no omuwala oyo nali ngobeddwa ku ssomero ewaka. Okay. My dad. Kubanga mama wange yasanga nze n'emyaka esatu. Oh dear. Sorry.
naye bwe nakulamu ne baŋŋamba nti step mama nga tata abakyala bangi step mama alina byagamba ddala nagira ku makya n'agamba oba oyagala okuba nga oli mulamu tambula ove wano. Tata yagamba olwera emyaka emeka? Alina emyaka 14. Obu natandikira obulamu. Obutandika otya emyaka 10 musajja wattu era wa? Naye muganda wange naye mutaata omulala kati gye naddukira naye nalina ne muto wange baatugoba naye ng'oyo omwana naye yali mwana wa taata omulala nga naye tubeera naye waka kati netugenda ne tutandikira awo naye nga omanyi emirimu ku kyalo gyajja kuba bulooka nga kye tulina okukola okubeezaawo obulamu kubanga naye oli mukulu waffe naye yali yeeyi nga talina mulimu nga woga nti no naye nga bulooka oba nkugereze kati obanga wano kuserena naye nga omulimu okufuna tugujja wandegeya kutambuza bigere ate nga bulooka muziku wamala kutunda ne mufunako nga batukozesa ffe tugenda ne tukubira abantu batwayo 3,000 buli lunaku bulooka 10 zabanga za 3,000 oba 5,000 tujja ne tubeerawo kati ate muganda waffe naye natuuka n'afunamu embeera endala obanga takyatusobola naye natugamba mugende mwezi kati muganda wange ono lwakuba eddaliwo yali teyamugoba n'addayo waabwe naye nga sisina wakudda nali ninamu obusente bwange emitwalo gyali 15 nengera nefuna akayumba kati mwefuna akayumba naye bwe nawa ssente yali alabirira nnyumba kyesaamanya kuba gwe nasangawo kati ngenda okuddayo okutwala akafaliso n'akaveera ekiro nyingira ennyumba nga baŋŋamba bawadde ssente bukyamu nga yattuse. Oh my God, bakufeze. Nga banfeze. Nensula ku lubalaza ne bakubira landiroodi najja ku makya n'aŋŋamba okusonyiwa yambuuza omanyi ki muntu ekonze mmanyi okuzimba n'aŋŋamba okusonyiwa olina okusiiga ennyumba ezo langi olyoke oyingire webake nangulira paint n'ensiga ennyumba. Gayenkana ki obunene? Zaali double room maaso waaliyo 5 ne mabega nyumba 10. Kyakula ebbanga ki musajja ati myaka gyo 14? Nasiiga kubanga nze nali njagala nnyo okukola nga ndaba sirina we nnyinza kudda kati nga newe naagamba nti oba ndi munaku neesaasire tekikyannyamba wabula nga kyenina okukola kumaliriza ekyo kwebaka naye kyeyamba kyensulaawo omulimu nampawo kasitowa nagamba oba omaliriza webakangaawo bwezinaggwa ng'oyingira ennyumba ezo wasasudde era bwe nakimaliriza neetandika okusulaawo. Otandika okusulaawo? Netandika okusulaawo. Kakati mu sitole ey'okuzimba lwakuba ezze ngimuuseemu kati wali eri awo nga njayaana ku kyalo okwo wali omukwano gwange yaliye mukulu ng'amanyi amasannyalaze nga nvudde mu bulooka awo jayaana ne wabeera mukwano gwa ku kyalo okwo baali bamuyita Saamu n'aŋŋamba jangu ngenda kutwala amasannyalaze. Ensonga lwaki abantu bandaba nti manyi emirimu mingi nnyo era emirimu gye simanyi wano mu Uganda mitono nantwala amasannyalaze good chance Saamu nga oyo omukozi w'amasannyalaze yali akwana sisita we kati kyanya oyo boosi w'amasannyalaze mu oyo kampuni baali bagiyita ASO ng'akwana sisita woono kati kyanyanguyira okunteekayo n'aŋŋamba ono muganda wange nembeera muko kati era bantandisa lwakuba nali mukujjukujju ndowooza wiiki emu nali tayisa okulinnya omuti kati bo abaali awo ne balowooza nti already nzize nyingidde nkola ki mmanyi naye nali njayaana nga njala beera bulungi netukola eyo ntebera ogisimanyi ontegeddeyo kati gankuze mbu gye twakoleranga n'amasuuba bitundu eby'enjawulo. Nga bw'okola ki kulinnya muti oba kugatta? Natandikira kusima binnya eby'emiti kati olw'okuba nze nalina kyenjagala
nasimira ndowooza wiiki emu kati oli yali alesaawo engatto nze nalinga nsima nga balinnya mbeetegereza kati oli we yalekawo ekigatto kye kikilayimba bagenda okuva ku lanchi nga nkyesibye ki ku magulu kati ne beewunya ne bagamba omwana omuto ani amutaddeko eno engatto ntinze ne bagamba osobola okulinnya ku nzeye ne bagamba kuba engatto esooka nenkuba naye kati olw'obuto we natuuka muti gw'amasannyalaze makkati n'entendewalirwa ate kutuula n'entendewalirwa nga option eriwo yakukka naye oba tokyasobola kukka neewalula kuneyo n'enkovu zize zikala nakwata omuti we nakuba engatto n'empitako kati ng'olina kukkirira wano wonna ne weeyuza n'ekifuba paka wansi naye olw'okuba nti bo baali bakimanyi baŋŋamba kati oyize era we natandikira we nawona nga tosobola lwala kubanga neebakako kewaka ennaku bbiri n'enzirayo saatya kubanga tewaliwo option endala nkole ki ŋŋambaani era neezirayo ku mulimu netandika okukola nennya kati nga bangamba linnya paka nga wali n'olinnyawo n'okomawo n'olinnyawo n'okomawo paka we namalirizayo waggulu netandika okuba nga nsibayo waya ne tukola naye bad chance ebbanga ligenda okuggwako okusayininga sente zange nga nti kati maze nti nfunye sente za $7,600 ne baŋŋamba ku payroll y'abakozi abakampuni toliiko era tebampa sente yadde n'ekikumi naye ne nnoonya zenzira nga nina okuddayo ne bangoba kati omuko ng'ono nannyini kampani alinamu dipatimenti kati era ye saayogerako naye waliwo yali akulira dipatimenti eyo babaali bamuyita Jozo Bakatende kati oyo ye yagamba sente zo teziriiwo naye ng'oli tosobola mugamba muko yankwasizza ono kati ng'omanyi ebyamasannyalaze bafujjo oba mukulu oba ani bo bafujjo byali bingi naye boolyawo obeerako byotwala ne byoleka obeerako ne byoleka ne bangoba ne banfulumya ne gate ne baŋŋamba genda naye mu kampuni omwo nali nkozeemu emikwano nga banjagala bampita kadogo oli najja n'ampa 15,000 naye nga tuli ku eyo n'amasuba eyo ku kikajjo wansi gye twali nampa 15,000 naŋŋamba siina ssente naye zino zikuyambeko nampa newoga bagitawoga bamasannyalaze bagimanyi kiwogalinga miti ekikubamu ebituli kiwooga ekyo naŋŋamba siina ssente effe tebanatusasula naye twala eyo kunafuna amasannyalaze eyo jja gimuguza okuyambe naye nkubuulira loozi ennaku eno nzibu nenjija newoga mu kasawo n'15,000 kati ntuuka ku 2 abwe wandekera nze nendowooza nti wenviiramu nensasula owa takisi naye najja neebase kati nagugumuka ng'omanyi omwana kati wooga nali njitadde mu mutto gwa mmotoka awo nga giwummuza takisi yagenda nayo oviddemu wakyama aine wooga ogyerabiddemu ngyerabidde olina kuviiramu nga ngenda Kagoma nga ngenda Kagoma nayiiya kuba nali nekyayi nenfuna owa booda ne mugamba ngenda naye ng'omutima eri olandira oli abanja naye ng'ewaka waliyo bato bange ate muzeeyi wa safaari kati nga waliwo wetukukusa ebbali nodde waka oli ekkamere kaliwo sisita wange ampa emmere kati neŋŋamba owa booda ntwala naye samugamba nti siina ssente kati we natuuka nga ndaba olugendo osobola olutambula ne mugamba awo nga waliwo ebulooka bingi kyenkubya kyekituufu nenva ku booda nga ajjamu ssente nenzibuka kitegedde n'obulya mu bibulooka nembulira mu bibulooka nga tasobola kuleka booda kungoba naye nengende waka nempita eno nga ndinawe nkola sayinzisa nandeetera kawuga n'ebijanjaalo nendya nenvaayo embeera ng'egaana nanoganga bifene ng'okinoga leero osulawa ng'olumu oba mu mikwano gyange olwo ennyumba naye egaanyi ekisola mikwano gyange olumu ebweru
kati naye nga ku kyalo kwaliko bifene nga bumanyi ebyala emiti ng'ologa leero n'ogusalina ku bbiri n'ologa ekirala bireme okwengerera okumu nga emmere gy'olina okulya naye nga kitaawo waali gadula maama wo bo bali kutawo nga bo bali mu kono gye babeera banoonyaako wayite okukyankala n'okonako wali nagendayokko nga noonya school fees atuukira ewa jjajja ne jjajja yali akaddiye ne saafuna buyambi naye nga omanyi nga woyogera oti bakwatibwa ennaku ne bagamba kale tugenda kusaasira naye n'obawo ennamba kwe bayinza okufunira nga tebaddamu nzikuba nga tebakuba n'enzirayoko omulala nga tebakuba nendeesonyiwa nengamba kati byange bibiri n'okukoma awo naye ng'ono omwana mufunye otya awo ba tewanyumiriza awo mwefuna mutya tubuuseewo tuddeyo nali nva ku ssomero kati nga mpita w'abano kati we waaliwo mu muwala kati nga omanyi ebyekito mu myaka gyekino ndowooza twalabagana olunaku nga lumu nze nembivaako nga ndaba obulamu sijja busobola sakuga nti noba waliwo laavu toba twaliko mu laavu wabula nze mu kuyiriba nagenda wulira nga ku kyalo bagamba nti omwana wa wali ali lubuto naye munaku gyolina enyingi eyo tolina nawe osula olya ffene obudde wabujjawa obufuna omukwano ebyebbi bizibu nnyo siyinza nange kubinnyonnyola kubanga siyinza kuga nti gwalina mukwano kubanga siyinza nakunimya nti nali mukwano n'olwo maama woolo siyinza kugamba bantu nti nabeerakokko naye kubanga byonna nabigezaako olw'embeera nebigaana naye maama omuwala naye waabwe baali baavu ate okusinga ewaffe nga baavu nnyo kati we yafunayo olubuto bwe yamala ozaala ali lubuto naye nze babiŋŋamba nze nalowooza oba alinayo abasajja abakulu nze nali katono nnyo nebifaana byange kati naso biteekayo nga ndi faanana bubi nga tonza nagamba nga ndi muto nga nange eva nga mwe bafunyisiza omwana olubuto nga nkaba n'okukaaba nga ŋŋamba ntya ngamba sisobola era nabyegaana siyenza alina baabe bakugambako neweegaana ne bajja ewaka ne baloopa ewaka kati ewaka ne bampita ne baŋŋamba bafunyisiza omwana abendi olubuto bakunoonya bagenda kukusiba nakaaba kati nze saalinda kuŋŋambayo nti poliisi ekunoonya naddukirawo we nadduka amagezi gajja nasibira mu kyaki waliwo kyaki awe maganju ya pasita Deo kati gye naddukiramu nensula mu kyaki omwo lwakuba abantu tebamanyi nensula mu kyaki ndowoozawo musiti nga wiiki bbiri kati pasita Deo yalabanga ndi ku kyaki okwo nsula okwo waliwo abakazi ababeeranga nga bampa obusuuka nga bampa ku byokulya nampita olunaku lumu mu kasenge nga tekuli amanyi sitole yange naye naŋŋamba ebigambo lwaki wayonona omwana lwabeene yategedde dda bannange natulira omusajja yena kati mwewuunya simanyi oba waliwo yamugamba naye kuba nze nalina kizibu kyange ku mutima ne mutunuulira naŋŋamba otya wazaano ng'okukuuta naye tebagenda kusiba naŋŋamba naye lwana nnyo bafuuka omusajja kuba gye ndaba olina kyogenda okuleeta ku nsi ate kyogenda okuleeta ku nsi oba oli muto oba oli kapere watyo nga waŋŋamba gwe akirinako obuvunaanyizibwa navawo nakkiriza ebigambo ebina kiryakyusa mulamu nenkomawo neŋŋuma omukazi bwe yazaala olw'embeera eyali ewaabwe yalinayo mukwano gwe n'agenda ewa mukwano gwe naye nga mukwano gwe gye yagenda mu nnyumba basulamu abawala bana kati sirina kyemuwa kati awo yagenda ewa sisita owa mikwano gye ne batandika okubeera bonna kati nze ntegeera nti ku kyalo okulu amasannyalaze biganyi bangu bingi ayanakuddamu kuyiga nfune kyenkola nensanga omusajja nga anoonya bazimbi bwe namusanga nambuuza mwana gwe olina gw'omanya azimba
kati nze olw'okuba nali njagala ne mugamba mmanyi tozimbanga nako manyi kuba bbulooka sizimbangako manyi kuba bbulooka naye lwakuba nti ewaka waliwo omuzeeyi omuto yali antera atwantolako ku sayiti nga ndi muto ne muyambayambako kati nga mmanyi omuyiko mmanyi ne bbiriki nga mbimanyi bwe babiyita naye nga simanyi babikozesa naye nga mulaba ng'abikozesa nangamba genda oleete omuyiko tugenda kukuba ali pulasita ne bbiriki neeziruka neziba ebya muzeeyi muzeeyi yali anywamu ko kati yali taliiwo ewaka nga biri mu kasitoowa neeziruka ewuwe nengenda nembijjayo kati ne mugamba omusajja oyo yandage okukola ne mugamba kangende malondonya ku kyakulya nengenda ku kyalo nze nali manyiko abavubuka bamanyi okuzimba nenfunayo yaliwo ne mugamba manyi funye akalimu naye oli akampadde nze mmanyi naye tugenda onnyambe neefuule nti nze akola naye nga gwokola tugenda tufune ezo ssente naye namusanga aliyala ne tujja n'atandika okkuba kati nze nga neebuzaabuza naye kye nategeera afuta nti Haji Faruuku bwe yajja n'alingiza mu lumu twali tukola yakitegeera nti nze simanyi naye teyanyiga kati ono nga wanjigiriza wakubako pulasita we mulaba jja neneefuula akuba ekipande naye ne tubikola bulungi kati Haji oyo teyanta otwamaliriza eyo ennyumba ng'atuwa ssente zaffe bulungi nampita n'angamba jangu ne tugenda ku sayiti endala natwala ku sayiti endala naye yo yali yakuzimba ne tudda ebbali n'angamba bali baveeko tunuulira nze kyenkola nawe kyoba okola kati nga bwe tutudde naye nga bw'abanga buntunuulira bulooka bagiteekako oyo ati n'angamba ekyakunjagazizza ne wali nakulabe tomanyi nandibadde ndeeta oli amanyi naye wandaze nti oyagala kuyiga kati teekangako bwoti ntunuulira kyenkola kati nga bikyama naye ng'atereezaamu naye twagenda okumaliza ennyumba eyo yali nnene olw'okuba nali njagala okukwata nga nkutte natandika okuba nga nkolesayo kati omuntu olinamu okuzimba olinamu okuba bbulooka olinamu amasannyalaze namu amasannyalaze ninamu okubajja n'okubajja bakuyingiramu ono omukazi ono bamuzaala gamba kati oyo Faruuku antutte kati nkomawo ku kyalo nga baŋŋamba omukazi yazadde naye waabwe yavudde baamugobye naye ali mu bali abawala naye nga abawala tumanyi nti emize gyabwe si mirungi nensirika neŋŋamba sirina kyakkola omwana tamusobola nange sirina wakumujja waliwo obuvubuka okwo gwe naye kati yafa kati waise emyezi ebiri eyannyambako netugenda maama wono we yali n'abo abawala twabasanga tebali nawo nga basuze out asuzemu yekka ng'ono omwana alimu yekka mu nnyumba omwana myezi 3 ndowooza okukaaba okuli awo nga takimanyi n'ebino byennyumya tabimanyiye kubanga zibimunyumizangako omwana nga bamulese mu nnyumba abawala bo nebagenda nga bagenze emyezi 3 bakigalidde bamugalidde mu nnyumba mutukazana twatuuka obudde bwali nga bo zaali obudde bukya kati bo nga tebannaba kutuuka essaawa zaali mu 11 nga kati bamuleseemu ekiro n'asulamu yekka nga omanya kati baagenda okudda bodo zibaleeta nga ffe weetuli naye nga tugezaako ngeri gye tumenyamu nnyumba tujjayo ono mwana bwe baatuuka baali tebalina kyakkola kale baayomba nga omanya abawala batamidde ne mbagamba oba kufa wagamba omwana wange naye emabegakaawo twasisinkanamuko mu njoga ne mugaa tusobola okubeera ffenna ng'ali lubuto awo nagamba ndi munaku ate sisobola kufumbirwa muki munaku munnange bwe yaŋŋamba kati we namusanga ng'ava bwe yatusangira mu bidongo ne mugamba omwana wange teyali mwogezi nnyo n'aŋŋamba obuuza okole ki ne baggulawo ne mugamba omwana wange n'aŋŋamba kyogamba ekyo balina kukigamba ne mugamba mutwala kati olw'okuba naye ndowooza yali amukooye ng'akkiriza nti ye maama we naye yali amukooye muwala muto embeera gy'ali muto n'agamba twala omwana wo ne musituloni omutwala omutwala
kati olwo amagezi nga gajja nga yadde taata yangoba naye nga nkyalimu ekigamba wewaffe. Kati waaliyo ssenga eyali azzeeyo waka awo ng'abeera ewaka. Ne ŋŋamba omwana ono kamusitule mutwale waka ssenga wali ajja kunnyamba obeerako naye. Era kye nakola ne mutwalayo, taata yaliwo. N'agamba wagamba omwana si wo muggyeewo wano. Taata ye mukambwe bannaye. N'agamba kwata omwana wo muggyeewo. Naye kye saamanya waaliwo jjajja ate wa step maama yali maka ago naye yali akyadde. Kati we yawulira olutalo nga luli ebweru n'afuluma. N'agamba bwe yafuluma talina ddoboozi lyakawuli yayogeza. N'addamu ebigambo bino taata. N'amugamba oli muntu mukulu naye gw'olowooza otyo ogenda okubeera mu nsi. N'amugamba guno si musaayi gwo gw'ogoba. Omwana obeera wano agenda kulyawo ki? Kikyagenda okulyawo. Kati taata n'asirika teyaddamu. N'atambula n'akkira mu lusuku. N'agamba omwana abeerewo. Ssenga n'abeerako kkono oyo omwana. Ebbanga. Nga nze siriiwo nga njija buzzi. Kakati ndowooza oba taata simanyi kyalimu n'oyo step maama. Oba baali tebatwagala nga tebanjagala nze nakula tebanjagala. Ne batundawo. Ne batundawo. Ne bagenda ne bagula ewalala. Kati nali siriiwo. Ngenda okujja nga baŋŋambye wamwe baatunzeewo baagenze. Ssenga wabadde abeera n'omwana. Baagenze nga n'omwana baagenze naye. Kati gye baagenze ne baŋŋamba abantu omwana oyo oba oyagala abeere mulungi mu nsi muggyeeyo oba musuula ku bweru oba musuula wabeera naye. Katonda ajja bayamba. Kati mweyo periodi nga awezezza ndowooza emyezi nga 6. Nga 6. Tufuna booda awo kwaliko baganda bange ne mikwano gyange ne tugenda gye baatulagirira muzeeyi gye yali ali ne tubasangayo ne mbagamba nkiime mwana wange. Tebaakaayana ne bamumpa. Twatuukayo essaawa zaali 3 ez'ekiro. Twagenda okudda e Kampala nga ziri mu ssaawa nga 6. Naye nga musitudde mu lusuku kuba teyalina ngoye. Ne muleeta ng'awo mpangisizza akayumba. Mu bwongo bwo ki ekirimu? Birowoozo ki by'olina essaawa y'okola child? Nakula. Nagamba nakkiriza nti omwana wange. Mu bwongo ne ŋŋamba wemba olwo Katonda gwe yampa nga bwe ngenda okukomako. Nali njagala okuyimba, nali njagala ebintu bingi eby'amasanyu. Era emikwano gyange gisinga we gyankyayira ku mwana ono nga giraba sikyabawa budde nti tosobola kgenda mu banno bamukube mu matatu bamukole ki ng'oli omwana. Kati ntandika okubeera n'omwana. Omutuusa awaka. Waka. Ntegekedde ki? Tewali. Alina okunywa amata. Ng'ebyo byonna nze saabirowoozaako naye nga ŋŋamba ekinaabaawo kye tunaalya. Kinaabawo kye tutaalya. Ng'alya ng'alya. Otyo ntandika obeerawo obulamu. Kayumba kaali ka 7,000. Mbeera ng'ebijja kirinnya bigeeyo. Kawanda. Kawanda. Embeera n'ebijja. Kati nga wemba nfunyeyo emulimu kati jjukira nakolanga mingi olw'okuzimba ebugaana n'ogendako gye babajja n'ogendako okubakanika bu boodabooda ngagenda naye ebiseera ebisinga. Tekyakalubizanga tekyakukosanga okuwa emirimu ng'olimu omwana. Tebaamanyanga naye bagenda kulaba nga nze naye kirungi nti bwe nakolanga nabikolanga bulungi nga njagala. Kati naye ng'omwana nfunanga wano n'omwalira awo n'omwebasa. Ekyavula ogenda kistopinga. Kati nga mutangira kubanga nakimanya nti nina bwendi naye nga kati omutuuka nga yeebaka chance yali yeebaka yali kale endabirira teyali nnungi mu buto nga si nnungi ng'ali wiiki n'okutambula yalwawo. Yali wiiki nga osobola omutuuza n'abeeraawo nga tasobola
kugamba nti adde wali munafu naye najjawe watyo ennyumba nayo negaana sente nezibula naye ne batugoba oyo landiroodi yatugamba ekigambo ekyasinga okunnuma yagamba mujje wano ebisiraani byammwe enjumba zange tezibeerako bwa bisiraani mulya ki olina omwana maama waluwa tolina kika kyewamu mutwale mugende omutwalire ewamu mukazi musajja yali mukazi nakati mulaba waali tebakulopako kati bakukyalo sokola muwala muvubuka ng'olina omwana asula akaabiro sikuyita poliisi ekyo nkyebaliza Katonda paka kutuuka wano teriyo oba chairman oba poliisi eyajja nembuuzaako simanyiwo ekyo Katonda we yakikola yes kubanga sijjukira nti wamateeka kujja nambuuza ebintu ebyo wabula obulamu bwe bwagananga ne batugoba kubanga nzijukirako twasengukako mu nnyumba 5 omwaka gumu anti ng'ogenda neweegayya nobaga ng'ofunyeyo za mwezi gumu 1,000 oba 7 nobagamba endala agenda kuzibawa kakati omwezi gugenda okuggwako nga sente tokolaki nga tozirina nobalimba ne bakugumiikirizaayo omwezi omulala olina kugamba ayi ennyumba yange ejagala kati mu process awo noonoonya jukira bakugoba onoonya nnyo ate ennyumba n'ofunayo era ez'omwezi n'oddukira ewalala owe watyo mu biseera ebyo era periyodi eyo somozi wakikwasananga n'omwana omwaka gwe basookera ddala ng'oli naye bingi nga ki ekiro ng'alwala oba ng'asobola okukaaba kati ng'asobola okuwa mu kasaawa 4 n'akaaba bwe mulina okugendera okukola nga teyo wayagalira okwebakira ng'owasuze otudde ng'otunula naye nga ku makya olina okukeera ogenda okukola ate kati yaawo mu kumakya okwetega ye nga yeebaza eyo sinza gyerabira nakati nkaaba naye kati ekinkaabya akimanyi buli we mutuno yabwe nti akaaba kati nkaaba nga njijukiramu bye tuyiseyiseemu bingi bwe mutuno yabwete ng'aseka ng'azanya naye nga tabimanyi naye ze ndowooza kubiri ng'ekinkaabya nga bwe ntunula famire yaffe taata si bwetogamba nti yali musajja mugagga oba yali mwavu kubanga yalina omulimu kati nga mbigatamu nga ŋŋamba yandibadde asobola okunnyambako kale obanga abazadde abalala n'agamba omwana akuze kamusasulire eggalagi abeeko kyayiga naye nga byonna sibifunye kati bwe ntunira omwana ŋŋamba Katonda lwaki yatta maama osanga omwana wange senga gyakola ki kati nga ŋŋamba sirina wakuteeka mwana maama taliiwo taata tanjagala kati mu bbanga nga ndimu bwomu bakulu bange nga baafumbirwa waka nabo baabagoba bugobi abawala nga nabo mu bufumbo gye wali baagumirayo lwakuba tebalina buddukiro baabagoba nabo bugobi ewaka olwa step mother baabagoba bugobi kati oli bwe yafuna obubuddamu oba omusajja mubonyaabonya oba mukuba naye ka bw'alina okukola ki abeera kati nensirika ne ŋŋamba sijja kuddira buvunaanyizibwa bwange butikka abalala kanwane oba Katonda atutta oba atuyamba ne tuvaamu kyanaaba aleesi kyetujja ogenda nakyo bwe kityo tujja nga tubeerawo mpola natandika okutambula yatambulira ndowooza omwaka gumu n'emyezi 8 nga baŋŋamba omwana simanya musalira obugogo bingize byommanyi ku baana muteekeko endege ku musulo byonna nabikola esimanya ekiryo ky'ensujju byonna se nabikola
era nabikola ng'omukera n'omuwubako ku musulo ku muddo bwe simanya mulebevu amagumba byonna byonna Katonda n'ayamba era nze TikTok eyo bannumbye nnyo banfumbye nnyo batuuka ne bagamba mukyala wange oli n'agamba webaka n'omwana wo naye nagenda ngaokukeberako ku peegi zaabwe ng'abakazi bangi senga nali muntu nti muyombi nti nsobola okuvuma nandibavumye naye nze najjukire nasirika ne ngamba mukazi wabanga ayogedde bw'atyo ate abakazi mbawa respect kati siyinza kukola lutalo na mukazi era ebiseera ebisinga oli waba nnumbye ng'asusiza nnyo komentinga nga ngenda ku peegi ye kati ate nze nga komentingako birungi era ogenda olaba nga tazzeemu kati ye waleeta eno okunvuma nze ogenda ewe nga nkolayo birungi ze kyanjijira bengamba sisobola kulwana twalina eddoto mu nju nali nzizeeyo nemugamba naye nga kuliko abantu batuvuma babagamba nti no namubuuza nemubuuza kuba muwesi ataasoma kati nze nga mbiraba nenjagala okumanya kyendaba kyalaba bye boogera abitegeera neza nemubuuza soma comment section naye byesanyu ki byofunako oba byolaba nebyennaku nemugamba sooka oŋŋamba ebyennaku nabimbulya komenti ze bawandiika nensirika kinuma naye nemuma negamba ali taata nemugamba kati tobakole tutya nemugamba TikTok eno tugenda givaako kubanga egenda tufukira ekizibu ffe tetwamanya nti bigenda tutuuka eno nagamba adadi abasiru tebasobola kuggwayo mu nsi nagamba oneewogoma ono omusiru n'ogamba osooka ogiveeko ate oluvannyuma tugiddeko nagamba abasiru bajja kuba baweddeyo nagamba bajja kuba bawedde nagamba ebigambo bino beta tugende ne bana abasiru betutegedde ezaani bali betutanasanga nakuba enduulu naye ate nanfukira ebizibu awo mukwavula obusepiti bwaffe bwetwalinamu n'omusuwaani bubiri ogenda osanga nga amasuwaani yagakubyekubye n'agaasa oguzeeyo ebbombayo bagikusedde 2,700 ng'agyasizza kati bwogamba oli obusuulu n'ogamba oba mukubewa n'ogamba ate ngenda kakuba kagenda kundwalira nze ngenda okusumbukana embeera nayo yali atandika okutambula okwavula awo stage ey'okwonoona akwata kino awo te ne batugobawo mu nnyumba we twali naye batugobawo sente nga bigaali ne tufuna ennyumba endala ate gye twafuna tetwamanya twagifuna ku musana ate ekiro enkuba etonnya tuli mu mazzi n'omwana ate tusula wansi mu mwala amazzi gali mu nnyumba munda amazzi nga gali mu nnyumba munda olina omwana musula wansi mufaliso kati ye teyawulira ngenda okubawamuka nga amazzi gayingidde etusitwa akafaliso nenkazingazinga mu nsonda kati nga gayingidde wegati kati nalinamuka akameeza kati kaali kawanvuwanvu kati ye kwe namukwata nenzinga ogusuuka nenteekawo akameeza nemwebaza era teyakitegeera nti amazzi gayingira era nga talina kyakukola kati enkuba bwe yakya yagenda okukya kironze nga amazzi ngasinamu gangaliwebwetukangaliwobwera agenda okukya nga wakazi genda okugamba nti nakyedde omugjayo wansi nga wakazi ne tubeeramu awo nga gayingira ne tutuuka ne tukimanyiira kubanga tolina wakudda onayo memories ennungi awo nga kikyali kito myaka awo makkati gwa myezi 9 myaka 5 sweet memories omujjukirako nze njijukira nabimunyumiriza yalondanga
bwasa obugoye obuntuntu obugoye bulisoe obuntuntu bumanyi obucakala kati yabulondanga buto naye nagezaako bikumanga mu buveera ebintu bye nga njagala bico naye kati mu kusenguka okungi simanyi oba byava ku motoka ku boda mu kusenguka we byabulira naye nali mbipaakinga nga tuwezezza kati kuba nabipakira nga mu kikutiya kati byali biweze ekikutiya nga kilo 5 naye kati awo process eyo y'okutambula ayavula awo ng'atambula ng'alonda obwo obuntu bungi buno ku mukono kuno buno bungi nakati mbumugaana ne buno nakamugjeeko buno bwe yasigaza kati abugula buno bungi gye buli ewaka nze mbumugaana ne mbumuggyako ne mbukweka naye ogenda olaba nga jjukira tubeera mu nnyumba babiri naye obukweka yalongoosa ogenda olaba abugjeeyo bize kijayina nga mubutaawo waliwo abaana be bajjira bwekimala lukwata yali okutesitinga yakutawanyannyawo tesiti ye yali yakulonda eyo waliwo walukula mwana alabye akooca akakutte ekyo akakiteekako aguddeko abaana bajjira nnyaawo mwaka gumwawo myaka 3 kyenjijukira mu butaawo ffe tetwafumba kati ffe tetwafumbanga emmere njigula mu hoteeri gye twalyanga kati nga tetulina budde bufumba nino nnoonya sente nino bbeera naye ng'olumu tulya ku sayiti gye tuba tugenze gye bafumbyako nga n'ebijanjaalo awo naye kati awo mu nnyumba ebyalinga mu byayonoonanga naye kati okufumba abadde nga akuze ng'ategeera maama we okuva ku lwe najjako omwana siddangamu musinkana luli emabega luli namuggyako omwana saanyiga kuba twali bato naye kaakati ekisinga okunnuma omukazi okumanya nti yazaala omwana paka myaka 14 ewaffe amanyiyo n'abaganda bange abasinga bamanyi naye taddangamu kunoonya wa gye yazaala kyateeka omwana simanyi kubanga tetwayomba maama wono omwana saayombako naye nti oba ne tulwana nti oba kale wali wekugjayo omwana bwe yanvumira bingi so bigambo ono bwe yanvumira ebigambo ebingi tebyali birungi byayogera naye saagala mwogerako obi era babigezezaako okumbuuza nnyo ku nsonga y'omwana nga mbyewalama lwakubamwogerera wange kubanga nze natuuka ne ŋŋamba omukyalo yazaala omwana tagenda kufunayo maama mulala kale oba mubi oba yakola ensobi ye maama we era nze kukomeza banteekayo mbagamba byonna bye nneebaza Katonda webiri naye omukazi yampa omwana asinga okuba omulungi bwera bakimanyi kubanga babibuuza nnyo mama omwana aluwa yafa yakuleka nze mbaddiramu omukomenti obanga nina kyempositinzeyo ne mbagamba ebyo mubireke ne mutunuulire ekirabo kye yampa okutegeera ddala nti mbedi wuuyo omwawula mbala like 6 years. 6 years. Wala bulina ddadi. Weebuuzanga mami ali. Kibuuzanga. Ngo kibuuzanga. Nga si kibuuza ddala omutima okiwulira. Kati mu mutima like olowooza mami ali. Simanyi. Olwaki mama wange taliyo? Ddadi bayeyanzaala. Gwe mutima gw'obwongo kikyalindamu nga olaba niba buli mubabiri mukale ddadi. Nze nga manyi oba alina gye yalaga. Oyo tandise okusoma awo. Kati kusomero nga like banno bwe bajja ne bamama baabwe like tobabuuzabuuza bibuuzobuuzo. Nga tokifaako tekikulumu. Nagwe olaba ddadi yakusoma yakugjayo. Ddi wamubuuza mami ali? Oba tokikubuuzanga paka kati?
Sikimubuuza. naye nga walikyagadde kimubuuze kati akubuuza Naye tamanyi gy'ali. tamanyi gy'ali nange simanyi gy'ali would you like wali agadde okulaba mami kiki kyosaba okumusira Tewali kyemumuyisirako naye mpulira njagala mulabeko. olabe bw'afaanana tomulaba nkuwadde mu kifaananyi tomanyi bw'afaanana yinza n'okuba nga yenzi nimba so obulamu bwadde butya okuba nga okuze n'entajirika Obadde bulungi. nga kyekisinza okusongoza Ng'ebidadi byogeddeko tukula mu nju ne school fees. okubanga oli mwana muwala tewalina ddadi bcause waliwo ebintu ebituusa wamugamba right oba kimu kimugamba Waliwo bengamba Senga. That's good. Because you're 14, right? You're a young lady. So many things change, right? So, I think you feel with that, right? Yes. Buli mu kikola ndaba ku TikTok omugeya n'okugeya. Mugeya n'okugeya. Tugeya baani. Senga ali mugeya n'eddadi. Bampisa nnyabo. Okwo tekuba kugeya. Kubaaki. Kugeya kiki? Okugeya ng'oyogedde ku muntu nga takuwulira. Kano oyo wamugeya wagamba bampisa nnyabo era akuwulidde bw'okigamba tati. Ese oba omugeyezza. Kiba kiri. Olwogera ku muntu nga takuwulira oba omugeyezza. Oba kirungi oba kibi oba omugeyezza. Kituusa okunyumiza ku ddala. Lubutandika awo njagadde buli kimu akimpa kyenjagala Simukambwe. ng'omunyizizza naye oba tomunyizizza talina buzibu. Somusaba ekintu kyonna. Kugamba omanyi ne weakness ye weeri omugabo nti ajja kumpa kino. Okosaako akatego olutandika ddi okubeera comfortable noma nti kakati omwana kati akatisi wano watuuse sikyamweraliikirira paka nakati mweraliikirira bakubino ebyokweralikira nti abalezi bajja musawanga but okuba kati muga nti kati nsobola omuleka awantu nenga nenkola emirimu paka nolaba ku TikTok ona nadduuka eryabamya masanyalaze ndowooza era myaka 6 kubanga kyatuuka ne kimbeerera kizibu ekyokusoma yatuuka ku stage y'okusoma olina omutwala ku ssomero olina omukimayo essaawa jjukirawo nga babata ssaawa za lanchi olina ova ku mulimu ojja omukime ku ssomero ate omuzze waka oba mugende ku mulimu kyambeerera nga kizibu kubanga nali sina mulimu gumu weŋŋamba nti wano wenkola ng'oyinza omutwala ku mulimu leero n'ogenda ng'okoledde ebbombo ng'omwana omulese kawempe kati essaawa ne zituuka jjukira amasomero wasomeddemu si nti oba ng'amasomero ga nti waliwo baleka abaana nobakima akawungeezi yasomedde mu masomero ga njawulo ngobye wano n'omukyusa namuddala omugenda mufune akasomero ekyambeerera kizibu naye kati paka we nagamba wano sigenda mujjawo era kati bwendi nandibadde navaawo naye wali okumpi ku ssomero wakola ki wasomerera wonduddewo nnyo neŋŋamba kati wensenguka wano omwana ono atandise okutegeera ne byasoma nga ndaba abikwata ate ekyannyamba nti ng'ayagala okusoma kati bamuzangayo mu kiraasi wagenda omuntu akusomera eddala byasoma tabitegeera yeebaka ne bamuzaayo ne mbagamba kusomera eryo mumuleke oba akoze 00 mumuleke kati kweri essomero naye yali ategedde kati namutwalayo ttaamu yasooka ne tufuna ekisumuluzo ne muwa ekisumuluzo kubanga waali kumpi nafuna essomero kasayidi gye tuliko wagenda ku ssomero kati
kati namutwalanga ennaku ezisooka ttaamu esooka nga muwa ekisumuluzo kati we mukimaayo nga mugamba ggulawo ebisumuluzo bye nga ggulawo nga tuyingira ttaamu yonna ng'ayewe mba muleese nga yakola ki yaggulawo ne mugamba ekisumuluzo kikyo namugamba kwogera kubanga nze waffe yatuyisa bubi simanyi yankuba nnyo kati nga sikyagala kati nze nakula muli mutima ne ŋŋamba ekintu kye bankola nga sikyagala saagala kikola mwana wange ebyo bye binyambyeko okukola ki okumuyamba n'akula kwogera byonna ebisinga nabyesonyiwa nakkiriza nti sisobola kuwambagatira bintu bingi oba abakyala bangi nga nina omwana ebimu ne ŋŋamba kansooke mbireke nkwasaganyeeko ekimu katonda kyaba mpadde bwe mbanga ampadde kasooli nga tuli babiri mumenyemu babiri bwe kityo naddamu naye olw'embeera tebabeerawo tayinza kikugamba naye omuluweya n'atabuka waliwo ko gwe nabeerako naye nga takola n'afuna omulimu bwe yafuna omulimu ne batandika omusasula omusaala bwe yafuna ku ssente n'agenda nampirimpa naye nga nze nakikkiriza ne ŋŋamba obaddusi oba akoze eki ate siyinza kulwanira mukazi ndeko omwana nali nga so abigatta bibiri kubanga nandibadde eri mu ntalo z'omukazi omwana n'atafuna kyakulya neŋŋamba oba agenze mu ngeri ki obuvumu obadde obujjangawo okulaba nga omwana abasinga batendibwa tolaba omukazi abadde n'omwana myezi 9 mu lubuto atuuka n'atendibwa ekintu kyenyinza okubagamba mu ekyo butakkiriza ekisooka bw'ozaala omwana ng'oli muto abasinga batya okubagamba nti balina abaana kati ddala oba abasajja n'abakazi abasuula abaana baba tebaagala kubagamba nti baazaala kubanga emyaka giba girimba oluusi nga baba n'obuvunaanyizibwa abalonga oluusi nga ekintu kinene talina kyamuliisa waasula kati nga byonna byoyinza oyitamu yasirimagini nga mukazi bisoboka waliyo n'abakazi naba bali mu mbeera gy'empiseemu naye abo abagaana bewala obuvunaanyizibwa nze nasiriikira ku myaka gyange mu ebyo emboozi kubanga nze nzembeera n'abantu bakulu abansingako kati waaliwo wetwali ku sayiti omuzeeyi omu n'agamba neweggama obuvunaanyizibwa leero baali banyumya leero n'oweggama trust me ekyo jja busanga nga bukulinze kati nze we najjanga ngata ne ŋŋamba ekitegeeza omwana ono naye naaba simufuddeeko oba muleke oba nfune we muzizika nja kufuna benzaala abalala era obuvunaanyizibwa mbukole ki tuginyumyako ne maama we kati naye otoginyumizaako ku birthday esembyeyo nga ndaba kati agenda akula naye lulimbadde sibimugamba nga ndaba oba akyali muto biyinza okumukosa mu bwongo kati kasibimugamba simanyi naye nga yali adde takiŋŋamba naye awo birthday ye bwe yaggwa lewali ennaku 2 bwe namubuuza tunyumyamu ku mami ne mubuuza mami we oyagala okumulaba naŋŋamba yayagala okumulaba
ne mubuuza nga yazze oyinza kumugamba ki oba kiki omugabo omubuuziza ano kiki omusubula naŋŋamba mami simusubwa kuba simulinaako memory naye just njagala kumulabako eyanzala ne mubuuza bw'oba omusanze ng'omulabi oyinza mubuuza ki naŋŋamba mubuuza ne mugamba ekyo ky'omuntu yenna abuuza then kati after okubuuza mami omugamba ki naŋŋamba asooka nsooka ne mubuuza ne mugamba ebale kunzaala and then ne mugamba lwaki yandekawo bw'atyo bwe yamuna yakusabayo musomubuuza lwaki takunoonyaako kati yakulekaawo dadi yakusaba si bwe kyali teyakulekaawo dadi yakusabayo so kati okyusizaamu ogenda mubuuza ki abo kale mubuuza lwaki tanoonyaako tanoonyangako naye gyali oba yafa mpulira nti nno gyali genda munafumbirwa sibinoonyerezangako naye nti oba ayinza oba yafumbirwa namba yesimi nalekade munoonyeeko sirina namba ye sirina namba ye simanyi waali naye senga jja neyeetonda naka omwana ffe tumuzzeeko akaana kako kalungi kalina yakuzaalira ddala okumalayo enamba mami agirina agirina enamba olaba abaana bebabala ba investigators nate sikimanyi FBI agirina ogenda gyempaako amasalo enamba wagifuna mami wange omutagirina mami womuto yo omulabako munyumyamu so kiki kyolowooza like obuyambi kibwalibadde oyagala foha eri gundi eri omwana like kati obudde buno tupangisa nebwomubuuza tuba tunyumya namubuuza mbeera ki esinga okukaluubiriza ennyo nga tuli wano ewaka by'owulira naŋŋamba dati tukoye okupangisa naŋŋamba ne school fees etwala nga 7 Otters baliyita Otters ali mu primary 6 nabo ina akaduuka kamasanyalaze awo katandika ddi akaduuka tekanamalawo bbanga ddene akaduuka kagenda myezi 6 liruddawo ndi Maganjo mulimu TV mulimu fa mulimu amasimu mulimu paasi mulimu buli accessory masanyalaze n'amasimu mwebiri nako twakatandika mpola katwakuba kugenda okalaba nga olaba kalimu ebintu naye twafuna ssente za rent kubanga najja nsevinga mulimu obwenkola naye nga mpulira nkooyo okuyiriba ennyo nga njagala beerako ekintu kyenteekawo nga ngamba omwana wange waba avudde ku ssomero abeereko waatuula nekyayiga nafuna eza renti nengenda nensasula era edduuka eryo nalwawo okuligula abaawo bakimanyi naye kati oba bandabanga obunvubuka eyejalabya nanjijayo naye nga nze manyi bwe ntudde ng'olwo ssente zikute neziwa landiroodi kati ngeza kapito sizirina naye nga mpulira kyenjagala okukola kati nenjija nga ngenda nenkolayo nga nfunayo akalimu ne bampaayo ssente nensevinga nenjija nengula amasa nenteekamu kuba nti aga amasa nebyo mbimanyi obikola kuba nali mubazi kati ebisinga byannyanguirangako nenteekamu amasa nenzigalawo nga njija nenzigulawo amasa nentula olumu netugenda noono netubeera omu nensaba Katonda nengamba Katonda ssente ozimpadde ekifo nkifunye naye bigendamu sirina bigendamu naye sirina ssente edduuka era eri okuggwayo kuba nali nsasudde emyezi 3 naliyingira okuggulawo nga wabulayo wiiki 2 ebbanga lyensasudde likuleyo era
peegi kweririe wasemba nga bitandika era nagulawo nga temuli bintu nga mulimu bukyaja obwo kubanga nafunayo emitwalo gaali 40 nengamba kagende nsobulemu ebyo naye waliwo eyo kikawunta mukwano gwange yakirina ekyasooka kati kyeyampa nangamba genda kati nenjira netukipangapanga kyekyasookawo nenkiteekamu mu dduuka nentuula nenga omanyi nti edduuka kati ebintu tewabaagula naye saatya lwakuba nali twali ku TikTok kati nenfuna okuswala nengamba genda gamba abantu nti ntunda ebintu nga temuli baguzaaki nengamba kanteekeyo nekipositinga kati abantu nga bakuzaamu amaanyi abalala biki ebyo byotunda obuliddewo kyomulala nga gamba Katonda yeebale entandikwa nnungi genda mu maaso era tuzze tukula abantu abanfolobi nga bazze nnyo era TikTok ensonga lwaki ndi wano nnyo kubanga abantu abasinga olina kukubira ndi masindi njagala kino nobipaakinga kati ekisinga okufuna abaclients nti abantu bagenda olaba ebintu byabwe okoze delivery bituuse nga bwe yagambye kati olina agamba nze nali nasindikira ono sente teyandeetera bintu ze complaints esinga okufuna mu bantu wekityo paka kati wekiri tekanabagejja nnyo naye mmanyi nti mu maaso nagifunira emabega nakolako keddaami nga ngenda kwetta saakimanya naye muganda wange omu yo yabadde ankubira bwe yajja okunkyalira mu kazigo kange kati nsaamanya nti agenda kujja naye nali mpandiise nali mpandiise nga ngambye omuntu yenna anaasooka okunsanga nga nfudde anyambire ku mwana wange olembera gyolaba mudede ngaayitamu nekumanya kikisinga okunakuwaza mugeraganya olaba yisima mume Chichachikulire depression. Chichachikulire depression. Nagatta bingi nalowooza nga nakola ku mulimu ne mmaliriza okukola site nali nfunye site omugagga nampa ssente omugagga yampa ssente njiwe material kati nga ngamba nga wali osembeddeko ng'ogamba kale oguno omulimu ogenda kufunako ssente osobole okuva mu bulamu bw'okola kibuuli zaali $3,600,000 ssente ze nasooka okukwata naye nga ngambye njiwe material nga tugenda kukola ki kukola ku site nga site agimpadde nze inginiya nga ngamba Katonda anzivuunudde ne ngenda okunoonya amataffaali mu kirombe ne tusanga omuntu n'atubuulira ebbeeyi emmotoka netandika okusoma amataffaali nga tugatwala ku ki ku site ssente nga tuziwadde nannyini bbulooka after nga si yali nannyini bbulooka tuba tumaliriza emmotoka esembayo omugagga nannyini bbulooka najja naye mu kujjajja n'abasirikale ne bagamba kati obanga abantu ku kyalo baamukubira essimu kati oli ku mmotoka ezisembayo ng'abulayo bbiri tetwamanya bwe yawetera eyo gwe twawa ssente n'adduka
n'adduka n'agenda. Omugagga we yajja n'atubuuza bwe muwadde ssente nga tuyita Tomu tulaba Tomu bw'alaze, n'agamba muli babbi mumuleete gwe muwadde ssente. Okwewozaako paka mukomera. Ne bansiba ne bantwala mu kkomera ng'ali waka. Kati ewaka n'embeega ye ne mbagamba nina omwana munjije mu kkomera ewaka ninayo ssente ze nsobola okugira nga nkola ki nga mbawa wano eno nga mukama wange wakola ki wajja nga saagala bansibe. Ne banzikiriza ne bampa omusirikale omukazi n'omusajja ne tugenda ewaka. Kati Musefu nali nga nsulamuko obusente omwana olwo yali ku ssomero nga taliwo waka. Ne tujja obusente tugenda obubalamu nga buli $37 ne mbujjayo ne mbuwa omusirikale ne banzizaayo nga ndi ku mpingwa nti nga balinda omugagga wange ajje. Era omugagga najja poliisi bamuyita Mugalu Steven nakati akyali era byenjogera abimanyi. Bwe yajja n'annyamba ne bategeeragana n'omugagga oli n'agamba agenda kumusasula. Kati naye nga talina kyakkola. Kati nze kye yampa n'aŋŋama mu ssente ze ezo ezaali zigenze kuba oli nali nga muwadde ssente za bulooka nga sigaza naye ssente ezo kyogenda okunkolera ogenda kunzimbiramu septic tank olwo mulimu gw'ennyumba ngunjigyeko. Kati septic nga gye nnina okuzimba nsasulemu ssente ezo naye nga omanyi septic tank ekinya zaali 40 munene mbugazi 15 ku 15 wankisiika 16 nga si kisime. Nina okukisima n'okukizimba n'okukiwasira era nabikola. Naye wafunamu ekyokuyiga kwabutegwako biri nga bakufera. Nabyetamwa. Wabeetamwa? Nabyetamwa era awo we nagatta ebyo ne ngatta nga step mother n'agamba muzeeyi nze nti buli wantunuulira ayagala sesema. Kati ne ngatta ebizze bintuukako mu bulamu nga tolina waliwo wotuuka kale nga muli ekinjira nga ŋŋamba neebuuza nnyo senga maama waali. Era ensonga lwaki saakyawanyu maama wo n'omwana nga neebuuza nga senga maama waali n'ogamba nga gwoddukirako kataliwo. Ne ŋŋamba kati obulamu bwange bukomye, omugagga ngobye, sirina kye nnina, ne ŋŋamba kati ndagawa. Ne ŋŋamba kankole eddaame ensinga entami ng'olwo essente ezo nga mbaze ngenda kusasulako landiroodi weeyo ku myezi nga3 mu maaso. Naye n'agamba muve mu nnyumba ebbanga ligenze ssente mugenda kuziggyawa. N'oliddamu n'owasa? Njja wasa. Omukyala gw'onoofuna nnaku Shalom asooka mukooneramu. Bangi kwe bali awo, bangi abakazi, bangi abawala, bangi. Naye kati neetegereza nnyo. Kuki ogenda kakolamu bibuuzo? Obuuzo. Anti kati olaba bajja bangi kasita omukazi ategeera nti oba oli single baba bangi abaagala okufumbirwa naye ng'abamu balina ebigendererwa byabwe naye by'otayinza kumanya. Omwana olwo omukuuma otya kati stage gy'alimu eyo? Stage otya naddala ku dduuka w'okolera TikTok n'ebirala bingi. kye nasooka okukola ekyasinga okunfuula friendly nnyo era ekinnuma ennyo ng'abantu baŋŋamba omwana mukazi wo biki omwana omukozesa. Nze njigira olunaku omwana ono bwe yakyusa okuva mu buwala okuddamu ebyo nkyogera bwe ntyo bw'obutonde. Yes,
nakera ku makya nagamba daddy what's this yes nagamba kati sina kyakkola nze taata we bwenfuna maaso ensonyi mu maaso g'omwana wange esitamugamba kituufu kigenda kumbeerera ekizibu singa waali wala nemugamba bakolawe bati newe bati era nemugamba buli mukazi gw'olaba buli mwezi akiba it's normal era kuliko kwa abasajja bataginga nti oli musiru biki nti omwana wo osobola otya omukola bwoti nembatulira nebagamba bw'oba osobola ofuna maaso ensonyi mu maaso ga muwala wo kitegeeza atandise okulabikira nga mukazi wo omwana wo otya otya omutunuli omugamba ekintu kitegeeza bw'oba ofuna ensonyi ku mwana wo oba otandise ng'omulaba omuwala gw'oyinza okukwana nemuganda naye nze si wendi mubuuzo omwana ono batudde gwe natandika okufuuyira amabeere nakyo nekimuwa ensonyi ne waali wano kyamuwa ensonyi kati bw'avanga ava ku ssomero ng'ensawo agiweekera wano era twayimirira wamu mu kkubo newomubuuza mu kkubo makati nga tutambula nemugaa gijjeewo giteeke ku mugongo naŋŋamba ati lwaki ddaki nemugamba okweka obwo bubeere kati waliwo abawala baali bava mu maaso nemugamba abo walaba byokweka biibyo ebyabwe byasuna dda binene nemugamba kkiriza kuba najjanga mugamba nti ogenda kufuna ebintu ebyenjawulo changes ku mubiri gwo ye nemugamba bingi nemugamba zino enviri tuziraba ku mutwe ogenda tuuka ng'ozirina wano ogenda tuuka yes mugamba ate kino ekyensalo lwaki waligisanga mu maaso abanga akutemako ekigaabo Emisemo enjagala ogiswaane kati ongisitulira maaso. Alimba ate naye akingamba alimba kati wakuba alimba wano naye nga nze kubanga nga ogamba nti okuza omwana obeera omumanyi oteeka wano nga abikweka yabikola neomubuuza alimba naye kati ye yabukwekanga nemugamba kati juzi mubuuze ensonga eno mubuuze wayiseewo ndowooza emyezi nga 6 nemubuuza namugamba loli amabeere ago wali ogakweka nemubuuza naye katonda Allah nga yazze nagamba amabeere ago agajjeko agatwale okola kyakubulire kyeyanziramu senga Allah ajja nagakujjako Ogaga. That's Ogaga. Let's go for a jewelry. You're a young lady. Yeah? I'm going to put one day on the mom. So come on, I'm going to my baby. What's the game? I'm going to my baby. You're flask. I have bed. You're better. What's the game? Yes. Nakubera kibuuzi lwaki oba ekyefu nakulaba dda ofumbirafumbira ddajja alina omwana obirya kola byakiwa nofuga emiro gimuleetedde ate nogitulako longiri oyagala nnyo okufumba kikyosinga okwagala okufumba kyekakasa okufumba bulungi omuceere azemukiraawo Okay. Eje sina kwagala kulya ki? Push and beans. Nkola ya kisulu. Akongo manyoka gwe. Anya kuyigiza okufumba. Niyigira ku bantu. Dadi amanyi okufumba. Kyasinga okufumba obulungi. Byonna amanyi okufumba. Sibiriza tawe. Mwaka ki nga tukuba mwaka ki bwali agakuweereza abavubuka abali out there n'ekirala abakazi nakusoma basula wanya abaana. What is happening? Ngenda kusooka ku kyabakazi
basulawo abaana bambi ebiseera ebisinga bafuna embuto banga bato nga bakyali bato kati ate gwaba afunyemu olubuto kubanga omuwala ono agenda okufunamu olubuto ebiseera ebisinga ng'aba akwagadde kitegeeza gwoba eri essuubi lye omuvubuka gwe oba olina okuzzaamu omuki omuwala amaanyi kati ebiseera ebisinga abavubuka tuyuwa abawala abo ate ne tubalekera obuvunaanyizibwa agenda omuwala okukubira essimu ng'ennamba yo tekyaliko nga newe wamutwalanga mu kaziko wasengukawo kati n'atayagala kuggyamu lubuto luno n'agamba kanzaale omwana naye we mmala okumuzaala mutwale gye bakola ki gye bamuzaala naye ng'ebiseera ebisinga kiva ku bavubuka mpozi abo bajjamu embuto ye ojjamu embuto simanyi kiyinza mwogerako naye omuwala afuna olubuto n'aguma nalwo n'asindika omwana aba tamusuddewo lwakwagala naye aba amusuddewo lwa mbeera kubanga omuntu bano abajjamu embuto ye aba akyagadde tayagala naye kubanga omuwala kasita amala okugumira obulumi bw'okubeera n'olubuto emyezi 9 eyo peyini eba emumala tomukwata tomukwata abo bo ebiseera ebisinga kiva kuba basajja bwe baba baagala ne balekawo n'agamba akanzaala omwana we nneme muggyamu omwana we ngende n'obulamu bwange mu maaso like nga babeera n'abaana baabwe bangi waliwo ne gwe nalaba gwakyali eyeestimose emyezi 4 oyo essaawa zino kyayitamu nkimanyi naye ekigenda okumuwanguza kwe kukkiriza nti musajja obuzibu bwalimu kati bukyali butono nnyo kubwagenda okusanga butono nnyo kubwagenda okusanga naye mu bulamu bwe akkirize nti musajja obusajja tumanyi abantu bangi abavubuka bangi balaba bakomentinga n'omutunuuliraye n'akujajinga naye ogenda omutunuulira ng'akyali mulenzi si mu myaka mu birowoozo asobola okuba kuliko abakomentinga ngo balaba bali mu 30, 80, 40 naye nga endowooza yaabwe y'abalenzi kati omuntu yenna omuvubuka kasita kale kinene nnyo ku myaka 20-18 obwongo bwo bulina okuba nga bulowooza nti oli musajja eyo kasita kikulema okufiitingamu eyo kalakita ensoba togenda giwangula abasajja bagumira bingi olina okuyita mu bulamu busoomozebwa bungi naye bw'ogaana okuyita mu bulamu busoomozebwa n'oyagala ogende n'ensi nga bwegenda tojja kumalako yes omwana tomukuzisa nga balenzi tabeera tomboyi alina ekibuli kyenasooka omugamba awo nga ntandise okumuleka ewaka myaka 8 nga agenda ku ssomero ne musanga awo n'atandika okufumba kati nga omanyi embeera y'emizigo kubeerako abakazi abatiizi nga even nakati waliwo yamutiizizaawo mugamba ebigambo bino ne mugamba mu bulamu okulimba kulungi naye ate kubi ekibuli kirungi naye ate kibi naye ebintu ebyo byonna waliwo oyinza okubikozeseza ne mugaa kati nkuleka wano mu nnyumba wayinza okubeerawo abantu abakutiizinga naye nga ddala bakusinga obukulu oyinza kubeewala otya kati juuza omukazi nga yakeera onayoza engoye n'azaanikawo yasooka n'amukyokoza namugamba oyanisa engoye kuwaya n'oyiwa waneene ebizzi wonna weyita wa kitalo nnyo lwakubanga oli ku tikitooko kati ne kasirika
tekaŋŋamba kati naddamu kati yali ava oba yali ayuza bintu oba biki oba ava mu kiyigo n'alinnya ku lubalaza kyokka nga si lw'oyo omukyala ewa omulala n'amugamba naye gwe weeyita ki mba ndi awo ku mulimu nga vudde ku ssomero yagira mu yunifoomu ne vidiyo twagikola ebiseera ebisinga abantu bye tuteekayo biba bya ddala ku TikTok okwo bya ddala naye ngezaako okubikwata okulaga abantu ebimubeera byafujo okulaga abantu obulamu bw'oyinza okubeeramu n'omwana oba biki bye muyitamu najja ku dduuka nze nagamba omukazi ankoze we ne mugamba omukozi eki nagamba tidde okugulawo ennyumba siyingidde ensonga nze mu yunifoomu kubanga ndowooza nti ayinza oba okunnumba kyenvudde nja ku mulimu ne mugamba yakoze bulungi ne mugamba oli woobanga olaba waakulemerako ennyo ng'olaba alina embeera tomuddamu muleke kubanga tensioni ye eyinza okubeera ndala n'omuddamu omuntu agenda kukuba akantu okumaliza nti ofudde kati omuntu abanga ayomba tomuddamu naye ne mugamba ate tokkiriza nnyo omuntu okukujooga nnyo bw'obanga olinaku distance ng'olina ky'osobola okwerwanako werwaneko kubanga waliwo woyinza ojja otuuka nga siriiwo naye ng'ate gwe olina okulwana okukola ki okuyitawo kakibuweereza abaana emyaka gyo ababeera ne basingle fathers abaana bawala nnyo bazadde baabwe beekuumye babawulirize abagamba basome omuntu senga yagadde okufuna ku byotunda yawasanyalaza and staff to support you in a way ne mu ngeri emu oba endala oba n'okuba nga asobola okubeerako n'omwana asobola kufuka batya omwana osobola bamuwa she's 14 now kati nga bwe nkulabye omuntu waba ayinza ogaa nti ayagala okubeera n'omwana kubanga oli mukyala esookozo oyamba abantu ab'enjawulo bangi era njasookanga kuddukiramu kubanga sirina wala gye nja kuddukira oga nti omuntu bwati ne bwati ayagala Shalom akakase mu maaso go then ndyoke nakyo naye nga nfunyeko omuntu omulala bangi bamunsaba nabangi abaagala okujja bamu baganda baagala okujja okulaba twagala abamu nembakkiriza naye era teri muntu yali amukyaliddeko nga siriiwo ne waaba nga ali ku mulimu olwo olunaku lumugaana nga siriiwo ne mugamba ojja kujja ku lunaku bweruti nga bwendi okugezaako okutaasa ebintu ebimu kubanga tomanya muntu kyaba aleese kiranga biki webityo namba y'essimu eri 0708 480 61 81 oba ereeta dollars esabbiiti nali sina national id mupanga we nazingulirawo then ya MTN eri 0776 32 35 00 MTN yereeta kironde Girard yawo nali nfunye national id ngenda gikyusa ngenda gikyusa. So do you think we're going to go na account ye account ya TikTok? Nakirowoozaamu naye obuzibu bwe nkyafunamu ekyo simanyi. Even nakati nsobola zikolagako messenger abavubuka abasajja abakulu kati bajja bo bamulaba ng'omukazi omukulu era ne bakubawo ebigambo byabwe. Kati ekyo kikyampa obuzibu nandikyagadde n'essimu nkyagala naye kati ebintu ng'ebyo bikyantiisa kati namba jjukira kweziri okugundi platform zaffe bagijjayo bo nga bamanyi ebiseera ebisinga boogera n'ono kati bakubawo ebigambo nga bwe byayo bandiyogedde nengamba oba oliawo bakangira nkirindamu. Mama w'omwana
okubeera naye nsobola okikkiriza sisobola gana kubeera naye kubanga yennyina tagenda kufunayo mulala naye nga bwe gambye nti era bw'alivaayo tulijja wano nega nti maama w'omwana wuuno azze ayagala beerako n'omwana we tuleme okubikolera mu kutu abantu bamanyi nti kati maama w'omwana yali naye mu bbanga bwe riti yonna gyali njagala mulabeko sonna mu kamera mami yonna gy'oli njagala nkulabeko any day anytime maniko limu Deborah ebintu tino bibagamba nga mubimanyire so kati mutumula wabaire ebigendero ebirala kagamba kipya yosoppreki kale banairianza rakati compared channel jakudamu yakasinkana I promise aziza nnyo nyaba banyusa nnyo okulaba kaleko akawala kalungi akuwagira tesi atera okumanya papasiyo omwana omuwala kale wetwe twadolinakolaya tegala bagaiza onakolungi akumirangera abazadde bannange tweyagale tweyagalize aye n'abaana baffe tukipingera on obbawaana muwana waba omwana muwala muwaana ebintu ebirungi tobasanze omutwala akimugamba tekiba kipya nego bikadde wokumu zimuku buyayego malayego kale mubeera bulungi